Ku ssaawa 11 okumakya BBS Telefayina weetuukidde mu Paaka Empya oluvannyuma lw'okutemezebwako ensonda ezeesigika nti ezimu ku siteegi ezaasenguddwa okuva mu paaka eno olunaku lw'eggulo zibadde zikomyewo era wetutuukiddeyo ng'emmotoka zonna zikomyewo. Okusinziira ku kye batukoze ejjo kye twabadde tusuubira olwaleero tukomye okulaba abo ababadde bazze naye bwe baba bakomyewo batubuulire n'abaddeyo abatumye kubanga batuguddeko mu ngeri gye twabadde tutegeera ffe wano wetukoledde ebbanga lyonna era we tulina okuli tukedde olw'ensonga ekyatuguddeko eggulu olwaleero twagakiddemu kigwewo nga wetuli ffenna kubanga tubadde tukolera wano obudde bwonna olw'ensonga wano wetulina okukolera mu ttaka lya gavumenti eno paaka ya gavumenti gye tulina okukoleramu ye tebatusasuza naye oli ayagala otutwala nti tusasule ffe tetugendagendayo mu kiseera kubanga wano wetulina okukola. Abagoba b'emmotoka be tusanzeewo batandise okutikka emmotoka zaabwe wakati mu kusaba omukulembeze w'eggwanga okubataasa ku bannakigwanyizi abaagala okukyusa siteegi yaabwe n'ebigendererwa eby'okubanyaga. Omulanga gwaffe eri pulezidenti olwa bannakigwanizi abo ba Yasiini ba Edwini abali abakulembeze ba Kisenyi ebyo badereva baffe abamu bagezezaako okugendayoko mu Kisenyi naye babayisiza mu mbeera embi ennyo. Kumpi tulabikanga otanabakubwa ffe twabeesonyiwa ffe gavumenti Mwami Museveni jjajjaffe yatugamba tetulina kukolera mu paaka za gavumenti yensonga lwaki tuli wano tulwanirawo yatufiirawo. nakubira dda gavumenti omulanga etuyambe ku bakifeesi omulembe guno gujjuddwa abantu abakyamu ngate be bali mu bifo ebyandibaddemu abantu abatuufu ate ebifo ebituufu birimu bantu bakyamu okugeza lutofu yonna ejjudde bantu bakyamu temuli muntu n'omu mutuufu ate nga be batweyimbyemu genda ng'obabuuliriza sekindi wuli wa kibuye ekibuye ova ota ekibuye gy'otegeera amapaaka amaseegi agali mu mapaaka ga gavumenti. Kyokka oluvannyuma lw'akaseera ebintu bikyuseemu. Abasirikale ba poliisi ab'amagye bakanyama ba KCCA n'abavubuka bagambibwa okuba bakifeesi bwe bavudde buli ludda lwa paaka eno era ne boolekera siteegi eno nga wano abavuzi ba takisi bagezezzaako okuziddusaawo kyokka nga kikeerezi era ekiddiridde kutandika kubavuba nga bavuba ensonzi. Mu mbeera eno wabaddewo okulwanagana wakati w'abagoba ba takisi ne ba kifeesi era mu kanyolagano kano takisi eziwerako zononeddwa. Wetuviiridde mu kifo kino ng'embeera ekyali ya bunkenke ng'ab'ebyokwerinda bakyebulunguludde ekifo kyonna okulaba nga teri mmotoka n'emu ku siteegi ezaasenguddwa ebadde eddamu kutikka wadde okuyingira mu kifo kino. Bino byonna okubaawo ng'ebbanga lyekkulungudde ng'abagoba ba takisi bekubira enduulu olwabo be bayita bannakigwanyizi abaagala okubalemesa omulimu gwabwe nga babasengula era olunaku lw'eggulo siteegi zino ezisoba 20 zaasenguddwa okuva mu Paaka Empya okudda ku siteegi ya Gwanda Shopping Mall mu Kisenyi. Farida Nakayiza ne Richard Mwanje, BBS Telefayina, Gambuuze.